بسم الله الرحمن الرحيم. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة المجادلة غير مدنية يكر مدينة وآياتها 22 آية. هنا آية مكم يابير مبيري الله سبحانه وتعالى يينا إن سنغرواتي يبتسورين آية زسوكرا الدلا سبب النزول يايو ابتغزبوا أنتي واليوم شاري يايتي وخولة بنت ثعلبة الأنصارية يكركم شالة خولة ولو ثعلبة ومشارة من مدينة ومشارو يو يسوغانا نباو يايتي وأوسي ابن الصامت nga awsoyi ya muganda wa Qatada ibn Samit omwogezi wa ahadith radiyallahu anhum ajma'in. Abafumba abo ababiri nga bakyankalanye omusajja yali ayitibwa Khawla yavaamu ekigambo ekyali kikozesebwa obudde obwo ng'omusajja bw'aba akyogedde kiba kitegeeza nti mukyala we amutadde baawukanye mu mbeera y'obufumbo. Ekigambo ekyo kyalinga kigamba nti anti alayya ka dhahri ummi, nti mukyala gwe okuva na leero omugongo gwo gufaananira ddala omugongo gwa nyabanzaala. Kyalinga kitegeeza nti awo okwawukana mu mbeera ey'obufumbo kalake emaze okuyingirawo. Mu bitabo eby'amateeka kyekiyitibwa zihar, omusajja okufaanaanyiriza omugongo gwa mukyala we omugongo gwa nnyina mu budde obwo kyabanga kitegeeza kubeera nti baawukanye era kalake emaze okuyingiramu mu bufumbo bwabwe. Omukyala oyo bw'amala okubeera ng'akitegedde nti bba ayawukanye naye yakukkuluma ensonga ze n'azitwala eri omubaka sallallahu alaihi wasallama n'awaabira bba nga bw'annyonnyola nabbi sallallahu alaihi wasallama nti omwami angobye oluvannyuma lw'okuvaamu ekigambo ekitegeeza nti twawukanye, naye nga bwe mutunuulira musajja munafu, musajja mukulu, kubanga baali bakuze mu myaka, tayinza kusobola kweyimirizaawo singa mba nvuddewo, tasobola kwefumbira, tasobola kweyoleza wadde okwerabirira, ate nga nange nga bw'ontunuulira emyaka girabika gingenzeeko, ab'ewaffe sikyalina yammanyi, ate nga tulina ezzadde lyetulabirira nga lirabika linafu, singa ngezaako okugenda nalyo ewaffe sijja kusobola, abaana bajja kubula tebajja kutegeera kika kyabwe, ate singa ngezaako okubalekera muzeeyi awusi wadde nga ngobye tajja kusobola kulabirira abaana bano kubaliisa, bajja kufa enjala. Nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abeera n'omukyalo oyo nga balina engeri gye bawanyisiganyaamu ebigambo byabwe, nga ne nabbi yali tannaba kussibwako tteeka lya zihar, ngeri bw'asaanidde okubeera ng'alamula omukyalo ono. Bwe yagiranga n'amugamba nti ate oba bakugobye, ekigambo ekyo kirabika nti omusajja akutamiddwa mwawukanye. Omukyala yagenda okulaba nga nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallama talinaawo ngeri gy'ayinza kulamula ku nsonga eno okuggyako ensonga ziripootinga eri Allah subhanahu wa ta'ala zimutegeezebwe. Omukyala ebigambo bye yagamba nabbi n'abiwaalira ewa Allah subhanahu wa ta'ala n'abiripootingayo, Allah asobole okuyingira mu nsonga ze, asse obubaka ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama abeere ng'amutegeeza ekituufu ekyokukola. Allah subhanahu wa ta'ala n'assa etteeka ku ntandikwa y'essuula eno ng'atugamba nti qad sami'a Allahu, Allah awulidde qawla allati, ebigambo by'omukyalo oyo oba ekigambo ky'omukyalo oyo ekyamuleese eri nabbi, tujadiluka fi zawjiha, abadde awanyisiganya naawe ebigambo ku nsonga ya bbaawe awusi yamugobye, ng'avaamu ekigambo ekitegeeza nti tebakyaddiŋŋana amuzira nga nnyina bw'amuzira. Allah subhanahu wa ta'ala awulidde ebigambo ebibadde wakati wammwe ababiri, gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'omukyalo oyo ng'awaaba naawe by'obadde omuddamu, oluvannyuma lw'okubeera nti akutuse n'essuubi okuva gy'oli, ku lw'okubanga tobadde na bubaka ku nsonga eyo bwali busse, bubeere nga buginnyonnyola butya bw'onoobeeranga ng'ogiramula bw'eba ng'eguddewo wakati w'abantu. Omukyalo oyo bw'amala okuggwamu essuubi gy'oli, watastaki ila Allah, ensonga ze n'aziripootinga ewa Allah n'awaaba, n'agenda ku mbuga ennene n'abeera ng'ajulidde n'awaaba ensonga ze eri Allah subhanahu wa ta'ala. Wallahu yasma'u ta'awurakuma, Allah awulira bulungi emboozi eri wakati wammwe ababiri, gwe nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'omukyalo oyo. Allah agiwuliriza bulungi nnyo era ebibadde bigenda mu maaso wakati w'ebigambo byammwe abadde abitegeera bulungi nnyo. Inna Allaha, mazima Allah subhanahu wa ta'ala, sami'un, awulira nnyo, talina kyeyeetaaga kubeera nti abagulizibwako nti kino kiwulire. Basirun, ate alaba nnyo, talina
kyasobola kubeera ng'agambibwa nti na kino kirabe wabula okuwulira kwe n'okulaba kwe kwa ddaala lya waggulu nnyo eritayinza kubeera nga litegeerebwa nga ffe abantu. الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا وإن الله لعفو غفور. الذين يظاهرون منكم من نسائهم abantu abalikozesa ekigambo eky'adhihaar abasajja abaligamba bakyala baabwe nti emigongo gyabwe gifaanagana n'emigongo gy'abanyaabwe ng'ekiruubirirwamu kubeera nti baawukana mu mbeera ey'obufumbo. abasajja abalikikola minkum mummwe abasiraamu min nisaihim nga bakigamba bakazi baabwe be baawasa obuwasa, Allah abategeeza nti ababadde n'omuzoogo bakitegeera okuva na leero ma hunna tebabeerangako bakazi bammwe ummahatihim bakazi abo tebabeerangako be mwawasa, ma hunna tebabeerangako abakyala abo be mwawasa ummahatihim tebabeerangako bannyaabwe. ekyo mulina okukitegeera okuva na leero ti abakyala abo abaawasibwa abakkiriza ne mubajja mu maka g'abakitaabwe tebabeerangako bamaama bammwe abannamaddala, si babaama baabwe wabula bakazi baabwe. eyo poyinti bagitegeere bulungi. in ummahatuhum tebali bamaama baabwe illa okuggyako allai abakazi abo waladnahum abaabazaala be bamaama baabwe abannamaddala. maama wo yoyo abaakuzadde so gw'oba owasizza abamukyalawo. Allah nannyonnyola ensonga eyetegeerekeke bulungi abakkiriza babeere nga baawula wakati w'ebintu ebyo ebibiri. wa innahum mazima abasajja abakozesa ekigambo kya dhihaar la yaquluuna munkaran min alqawli boogera ekigambo ekirabika nti kibi nnyo mu bigambo ebyogerebwa. abakkiriza tebaali badde ng'ekyo bakyogera kubanga kibi mu bigambo ebyogerebwa. wazuuran ate bulimba bwennyini kubanga nnyoko oba omusobola okumwawula ku mukyalawo gwe wawasa obuwasa tewawasa nga totegeera osobola okufuna amagezi agaawula wakati wa maama wo ne mukyalawo. Allah subhanahu wa ta'ala ekintu ekyo kyamunyiiza n'akiyita ekigambo ekibi ekitasaanidde kuyita ku lulimi lwa mukkiriza ate era n'akiyita eky'obulimba obw'enkukunala kubanga kirabibwa n'ayonka. wa inna allaha la'afuwun mazima Allah subhanahu wa ta'ala alekera ghafuurun ate musonyiyi. singa omuntu anaaba yeenenyezza ku ekyo ekiba kimuvuddemu nga kinyiiza Allah nikiyita ku lulimi lwe najjukira n'abeera nga yeenenyezza eri Allah, Allah subhanahu wa ta'ala ajja kumusonyiwa kubanga yiye musonyiyi ateekaanya baddu be abamanyi nti basobya. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. والذين يظاهرون من نسائهم naye abasajja abo abakozesa ekigambo ky'emigongo gy'abannyaabwe nga bagifaanaanyiriza egy'abakyala baabwe olw'okwagala okubatalaka summa oluvannyuma nga wayiseewo ebbanga ng'omufumbo bw'abeera yauduuna lima qaalu ne baagala okuddayo babeere nga bamenyawo ekyo kye baayogera ne baagala okuddira bakazi baabwe oluvannyuma lw'okubeera nga baayogera ekigambo ekifaanagana ng'ekyo kye tukulembedde okunnyonnyola ne babeera nga baagala okuddayo eri bakyala baabwe babaddire nga bakazi baabwe. Allah subhanahu wa ta'ala yateekawo etteeka oluvannyuma lw'okubeera ng'oyogedde ekigambo kya dhihaar bwe wayiseewo ebbanga n'oyagala okubeera ng'okimenyawo oddire mukyalawo tojjanga kuddayo buzzi eri mukyalawo okuggyako ng'omaze okubeerako omulimu gw'okola nga temunnaba kulabagana na mukyala oyo ng'abafumbo. kiki Allah subhanahu wa ta'ala kye yateekawo ky'oteekwa okumala okukola nga tonnaba kuddamu kulabagana na mukyalawo? biwerako ekisooka fatahriru raqabatin min qabli an yatamassa ateekeddwa okuta ensingo y'omuddu
najja omuntu mu buddu n'afuuka omwana w'aboobo min qabli an yatamassa nga tebannaba kubeera nga balabagana ng'abafumbo nga tonnaba kumunonayo ewaabwe kubeera nti afuuka mukazi wo nate genda omale okugula omuntu yenna ali mu buddu omute ave mu buddu abeere ng'afuuka omwana w'aboobo olyoka onona omukyalo oyo dhalikum tu'adhuuna bihi ekyo nno mmwe abakkiriza kyemubuulirirwa nakyo mubeere nga mukikwatako muleke okuddayo okumala nga mukomyawo bakyala bammwe nga temwinaawo kyemumaze kukola kusaidia emateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wallahu bima ta'maluna khabir Allah byemukola byonna mukenkufu singa muneddiza abakyala abo nga temumaze kubeera nga mukola ekyo Allah kyeyabalalikako Allah ekintu ekyo akimanyi bulungi singa munaakola ekyo kyabagambye nti mubakomyewo oluvannyuma lw'okuta omuddu Allah mukenkufu ku byonna bye mukola mu ngeri zammwe zonna ng'abatonde abalaba bulungi talina kyeyeetaaga kubuulirwa kubanga ye yabatonda ala ya'lam man khalaqa mulowooza tamanyi ng'ate ye yatonda. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. faman lam yajid omuntu abanga tasobodde kusanga muddu wonna we baabeera ali asobole okumuta afuuke omwana w'aboobo nga bwe kiri ku nsi yaffe eya Uganda n'ensi endala obanga bw'oyinza okulowooza nti ku mulembe gwaffe kuno tewakyaliwo bantu baddu naye singa obeera okikoze n'otasobola kufuna muddu gy'ali osobole okumuta fasiyamu shaharaini mutataabi'aini olina okusiiba emyezi 2 egigobereganye nga giddiriŋŋanye bw'omalako guno n'okwata omwezi omulala z'ennaku 6 nga toliddeemu min qabli an yatamassa era emyezi egyo ebiri olina okugisiiba nga temunnaba kulabagana nga bafumbo singa omusajja abeera tasobodde kusiiba myezi 2 nga ne mu nsi mwali temuli baddu abeere ng'abeera agula omuddu oyo amuta okufuuka omwana w'aboobo ye anaakolanga ki okusiiba tasobola faman lam yastati' anaabanga tasobodde kusiiba fa it'aamu anaaliisanga 60 miskiina bamasiikiini 6 okuŋŋaanya bamasiikiini 6 n'obaliisa bwe kiba kisobose okubakuŋŋaanya bw'oba tosobodde obalirira ekyetaagisa n'okitwala eri imaamu abamanyi we babeera n'omanya nti masiikiini asobola okulya haafu y'ennyama ne haafu y'omuceere n'obeera ng'obibalirira mu ssente ezo n'oziwa imaamu n'abeera nga asobola okukolera omulimu ogwo oba gwe kennyini okugenda ng'ofeffetta mu bifo gye bali n'ogenda ku mizikiti gye bali batera okuŋŋaanira mu mizikiti gy'ebibuga n'ogenda mu kibuga gwe kennyini n'obalirira ssente ezijja mu mbeera eyo n'obeera nga ozibawa oba n'obawa emmere ejja mu tteeka lino Allah subhanahu wa ta'ala lyabadde nga akugambye nti oteeka oddikola singa oba tosobodde kubeera ng'osiiba oba okufuna omuddu bisaba masiikiini 6 dhalika litu'minu billahi wa rasuli ekyo Allah akikola bw'atyo musobole okukkiriza Allah n'omubaka we muleke okuddayo okuzannyira ku mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala wa tilka hududullah ezo z'ensalo za Allah ako ge mateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala gatadde ku nsonga eyo walilkafiriina naye balina abanaawakanya etteeka eryo n'omalozza omukazi nga tokoze kimu ku ebyo ebisatu gwe ne weekolera bibyo n'okomyawo omukyala wo mu ngeri ng'eyo Allah agambye abanaawakanya ebyo byenjogedde ku bikwatagana ne tahar balina ki adhabun alimu ekibonerezo ekiruma ku lunaku lw'enkomerero. إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم وقد أنزلنا آيات بينات وللكافرين عذاب مهين. الله سبحانه وتعالى قال إن الذين يحادون الله ورسوله mazima abantu bonna abagezaako okubeera nga babiisanya ne Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we ne babeera nga tebakkiriziganya n'amateeka ga Allah n'omubaka we ne babeera ku sayidi ekontana n'amateeka ga Allah n'omubaka we Allah byayagala nga si bye baagala Allah byabalagira okukola nga si bye bakola ne babeera ku opposition sayidi esaidi efuganya ne Allah subhanahu wa ta'ala Allah agambye wonna we balibeera bali mu bategeeze abo abakontana ne Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we kubitu
nti abo bamaze okubeera nga bakkakkanyiziddwa kama kubita alladhina min qablihim nga bwe bakkakkanyizibwa abo abaabasookawo. Waliwo bannabbi abaasooka mu nsi muno ne bafuna obuzibu olw'okubeera nti abakkiriza baali bangi, abakkiriza ne babeera batono, naye obungi bwabwe Allah subhanahu wa ta'ala teyabutyanga, n'abakkakkanya enkomerero ya byonna ne babeera nga be bawanguddwa, baawangulwanga na kubeera nga Allah abasaanyawo n'okuzikirira mu ngeri ey'eriko eby'enjawulo. Na bano abali ku mulembe gwa Nabbi sallallahu alaihi wasallam babannyonnyola nti bonna abanaagezaako okubiisanya ne Allah subhanahu wa ta'ala n'omubaka we obategeeze nti bamaze okukkakkanyizibwa, bamaze okuwangulwa nga bannaabo abaakulembera bwe baakigwako, era na bano bakirinde. Allah subhanahu wa ta'ala buli lunaku bulijjo abeera ataasa ababaka be n'abeera ng'ataasa abakkiriza bannabbi be. So nga bali abatakkiriza balina kukkakkanyizibwa n'okusaanyizibwawo n'okubeera nga Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okuva mu bulamu bw'ensi atajja kubateekako ekibonerezo era eky'obukkakkamu. Wakad anzalna ayatin bayyinatin, ffe tumaze okussa amateeka gaffe agalikkirira agannyonnyola ensonga ne gajaanika n'ebeera mu musana nga bwe twagala ekolebwe. Walilkafiriina, naye abanaawakanya amateeka ago agamaze okunnyonnyolwa adhabun muhinun, balinde ekibonerezo eky'okubalaga nti baali ba wansi, ekijja okubanyoomesa, ekijja okubalaga nti tebaayina buyinza kubeera nga babiisanya n'amateeka ga Allah subhanahu wa ta'ala. Allah ajja kubassaako ekibonerezo ekijja okubalaga nti banyoomoofu nnyo. يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. يوم يبعثهم الله جميعا بذكرين وليور نكبن الله سبحانه وتعالى رجوك بزوكزا بجم كبولزا ببنانك ولنوم أسقديو فينبئهم أبن يلاك ومفناكا بما عملوا كسنسيران بباقرا كبرا مبنسي أباقروا برونجي بتصبوا برونجي أبيسوا بي الله سبحانه وتعالى بويت بجامو أحصاه الله كروكبان الله سبحانه وتعالى بلكباقرا yamala dde okubeera ng'akiwandiika mu kitabo, ne babeera nga bakibakuumidde ku lunaku lw'enkomerero bagenda kubeera nga bakibalaga. Yawandiika buli kawonvu na kagga ku ebyo bye baakolanga mu bulamu bw'ensi. Wanasuuhu, wadde nga bo baabyerabira bye baakola, naye Allah abiyina mu buwandiike, abiyina mu fayiro y'emirimu gyabwe. Bo baabyerabira, naye Allah subhanahu wa ta'ala ateerabira, ye yagenda ng'abiwandiika, bamalayika b'abawandiisi nga babiwandiika babiteeka mu fayiro, jajja okubajjirayo ku lunaku lw'enkomerero. Wadde bye beerabira bagenda kubisanga wali babijjukire nti era ddala byebyo bye baakola. Wallahu ala kulli shay'in shahid. Allah ku buli kintu kyonna ekikolebwa abeerawo ng'omujulizi. ألم تر أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. ألم ترى يا رب ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. Nti Allah amanyi bulungi ebyo byonna ebiri mu bwenguleeyo mu ggulu omusanvu, tewali kyatamanyi, tewali kyatalaba. Wama fil ardi, n'ebiri mu nsi muno tewali kyatamanyi, tewali kyatalaba. Ma yakunu min najwa, abantu tebasobola kubeerako mu kyama we bali nga balina akakuukulu kaabwe bagenze mu kyama okubeera nga beegeya. Salaasatin, kababeere basatu, illa okujjako bwe babeera abasatu balina okukimanya nga bw'abagambye nti buli kikolebwa abeerawo. Aya enekkaatiriza nti wonna we muba mubadde nga muli basatu mu kyama nga mukakasa teriyo waakunaabalaba, mukakasanga bulungi nti Allah subhanahu wa ta'ala we mubeera abeerawo. Huwa rabi'uhum, abeera nga yewookuna ku mmwe. Agambye temuyinza kubeera mu kyama nga mulina we muli nga muli basatu, illa huwa rabi'uhum, okujjako nga ye abeera waakuna kwabo abasatu. Wala khamsatin, tebayinza kuba bantu bataano nga balina we bali mu kyama, illa huwa sadisuhum, okujjako abeera wa mukaaga ku bo. Wala adna min dhalika, wadde omuwendo omutono kwogwo ogwogeddwa. Gamba temuyinza kubeera babiri okujjako ye aba wa kusatu. Wala akbar wala akfar,
wadde okusingako obunene temuyinza kubeera banga muri 10 okujjako nga yabeera wa 11 illa huwa ma'ahum mubategeeza ababatakkiriza nti ebintu byonna bye bakola bakimanye nti Allah subhanahu wa ta'ala abeera nabo mu ngeri zonna tayawukana nabo kubeera nti alina ne bamalayika abawandiisa babalondoola buli konna ke bakola nga bakawandiika bakanookinga mu fayiro ku lunaku lw'ekiyama egenda okubajjirwayo ebyo byebeerabira byonna babisange nga byo byennyini bye baakola bye babawandiikako aina maakaanu bonna bwe babeera babadde oba bali ku mazzi oba bali ku bizinga oba nga bali mu nsiko oba nga bali mu bibira oba nga bali mu bbanga oba nga bali ku mwezi oba nga bali ku nsi kuno Allah subhanahu wa ta'ala aina maakaanu bonna bwe babeera bali abeera nabo thumma oluvannyuma yunabbi'uhum agenda kubannyonnyola nga batuuse mu maaso ge bima amilu bye baakolanga nga bali mu kyama kyabwe yawma alqiyama inna allaha bikulli shay'in alim Allah bategeeza nti buli kintu kyonna amanyi bulungi nga bwe kitambula era amanyi bulungi ekintu kyonna talina kiyetaaga kubuulirwa buli kintu kyonna akimanyi emmanya esinga eyaffe. ألم تر إلى الذين نهوا عن النجوى ثم يعودون لما نهوا عنه ويتناجون بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاءوك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلونها فبئس المصير. ألم ترى ربك تربا إذا الذين يابوا نهوا عن النجوى بازيز وكبير مبكوكون قبل مشاميو قالين قابا يهودي نابا نانفوسكم لنبقى النبي صلى الله عليه وسلم قبطوا مبكوكورو قبا جينا مرسلكا nebabeeranga bye boogererayo byakubeeranga bivoola obusiraamu byakubeeranga baagala okuzikiza obusiraamu buleka okusaasaana Allah subhanahu wa ta'ala n'abagaana okubeera mu byama ebyo soma oluvannyuma yahuduuna ne baddayo mu mbeera y'emu ey'okubeera mu bukuukulu n'ebyama byabwe ne baddayo mu mbeera y'emu limanuhu wa anhu ne baddayo okukola ebyo ebyabaziyizibwa okukolebwa baabaziyiza okubeera mu mbeera y'ekyama nga bateesa obubi ku busiraamu nga basalira enku obusiraamu butabe bunaazikira butabe banaabumalawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba temubalaba abantu abo abaziyizibwa okutuula mu ngeri y'obukuukulu obw'ekyama nga bateesa mu ngeri embi eby'obusiraamu oluvannyuma ate waayitawo ebbanga ne baddayo ne bakola ekyo ekyabaziyizibwa okukikola weyatanaajawuna bil ismi mu ngeri yaabwe eyo gye baabeerangamu mu kyama gye baabeerangamu mu lusirika gye baabeerangamu mu bukuukulu nga boogera ebintu ebirabika nti tebisanyusa Allah bibi wal udwani nga biraga bapulaninga butabwe banaakola obwaduuyi ku busiraamu butabwe banaakola obwaduuyi ku Qur'ani ereke kubeera ng'esaasaana butabwe banaakola obwaduuyi ku nzikiriza ya umma butabwe banaakola obwaduuyi ku nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam n'abagoberezi be ebyo bye baabeerangamu nga bali mu lusirika lwabwe eyo mu mboozi zaabwe ze baabeerangamu wa ma'siyati rasul nga babeeranga buli omu alaanira munne obutagondera mubaka wabula okujjako okumujeemera babeerenga bajeemu eri nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallama so saabawuliza abajja okubeera abakkiriza ekyo kye baavangamu nga basazeemu nga resolution zaabwe ng'ebisaliddwawo byabwe okuva mu lukiiko olwo lwe baabeerangamu mu kyama nga bateesa bibi byereere ku busiraamu. wa idha jaa'uka bwe bajjanga wooliddwa nabbi Muhammad nga bamaze okuva mu mboozi zaabwe ezo nga bamaze okuva mu lusirika lwabwe olwo hayyawuka baakulamusanga bima lam yuhayyika bihi llah n'ekiramuso ekyo Allah ye kyataakulamusanga nakyo. Allah yagambanga assalaamu alaikum ate babbo bagamba assalaamu alaikum. Ekigambo ssaamu kyali kitegeeza kubeera nti kuzikirira na kusaanawo nga basabira nabbi sallallahu alaihi wasallam abeere ng'asaanawo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti bajjanga wooli nga bakulamusa n'ekiramuso ekyo Allah kyatakulamusa nakyo. wayaquluuna fi anfusihim ne batuuka n'okwogera mu myoyo gyabwe nga emyoyo gyabwe gibagamba lawla yu'azzibuna Allah singa ono ddala yali nabbi lwaki Allah subhanahu wa ta'ala tatubonereza lawla yu'azzibuna Allah bima naqul
singa Allah subhanahu wa ta'ala atubonereza singa ono yali nabbi singa Allah subhanahu wa ta'ala atubonereza okusinziira ku kino kye twogera nga tumulamusa kubanga ffe tumusabira mirembe tumusabira Allah kumusaanyaawo tumusabira Allah kubeera nga amuzikiriza naye Allah bw'abeera nga abiwulira nga ddala nabbi we yoyo ddala Muhammad yali nabbi sallallahu alaihi wasallama lwaki Allah tatubonereza olw'ekigambo kino ekibi kye twogera agamba hasbuhum jahannam omuliro jahannama gubamale ekyokubabonereza wano ku nsi olw'okuba boogera ekigambo ekifaananako ng'ekyeyo si nsonga naye bajja kukitegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala teyali musanyufu gye bali olw'ekigambo kyabwe ekyo kye baayogera ng'eri nabbi waabwe Allah abasse akasiiso basobole okwonoona bakakatibweko ddala ekibonerezo ky'omuliro jahannama Allah agambye nti hasbuhum jahannamu ejja kubamala ebeere nga tebajulira yaslawunaha bajja giyingizibwa era bajja gisonsekebwamu ku lunaku lw'enkomerero fabisa almasir obudde obwo bwe businga okubeera obubi ennyo okusinga kino ekibonerezo kye baagala tukibaleetere wano ku bulamu bw'ensi ahadiisi ezikwatagana n'ensonga eyo nnyingi nnyo lumu abasajja abayahudi bajja eri nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallama ne bamugamba ekigambo kyabwe ekyo nti assaamu alaikum okusaanawo kubeere assaamu alaika okufa n'okuzikirira kubeere gy'oli ggwe nabbi Muhammadi Allah subhanahu wa ta'ala n'abeera nga nabbi Muhammadi yamusobozesa okuwulira kye bagambye n'abagamba nti wa alaikum nammwe temunjagaliza kibeerenga nammwe kibatuukako Aisha n'addamu mu ngeri ey'enjawulo erabika nti yalimu obunyiivu nabbi Muhammadi sallallahu alaihi wasallam n'amugamba ya Aisha beerawa omugumiikiriza akwata empola ku bigambo by'abantu abo n'amugamba ya Rasulallah gwe towulidde bwe boogedde n'agamba nabbi Muhammadi ng'addamu mukyala we sallallahu alaihi wasallama nagwe towulidde bwe mbagambye n'amugamba bakwate empola beera nga tova mu bigambo byokya gye bali Allah subhanahu wa ta'ala abawulira era abalaba يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبر والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون يا أيها الذين آمنوا أبانجموا أبكرزا إذا تناجيتم bimubeeranga k'emboozi gye mugenzeemu nga yakyama nga mulina ekyama kyammwe gye mulaze mu lusirika lwammwe nga muli bakkiriza fala tatanaajawu bil ismi temugezangako okugenda mu kyama temugezangako okugenda mu lusirika ne mubeeranga ebintu bye mugenda okwogerako byebyo ebigenda okubeera nga bibaleetera ekizibu eri Allah nga bibawandiikibwako ng'ebyonoono wal udwaani temugendanga mu kyama ne mwogera ku nsonga ezirabika nti muteesa ku bintu byakulumbagana amateeka ga Allah kugamenya wa maasiyati rasul temubeeranga mu kyama nga muteesa okubeera nga mwagala okujeemera omubaka watanaajawu bilbirri wattaqwa mubeere nga mugenda mu kyama kyammwe eyo gye muba mulaze mu lusiika lwammwe nga muli bakkiriza nga mwogera ku topiki ezirabika nti zaakukola bulungi wattaqwa nakugamba bannammwe kubeera nga bongera amaanyi mu kutya Allah nga bongera amaanyi mu mirimu emirungi temubeeranga nga mugenze mu kyama ekirimu ekinaabafunisa ekyonoono eri Allah subhanahu wa ta'ala oba okubeera nga mugenze kuteesa ku ekyo ekirabika nti mugenda kujeemera nabbi oba okuteesa ku ekyo ekirabika nti mulina obwaduuyi eri amateeka ga Allah wattaqullaha mubeere nga mutya Allah egyo mubeera nga muli alladhi ilaihi tuhsharun kubanga mukimanye nti Allah oyo gyali gye mugenda okudda ku lunaku lw'enkomerero abeere nga abasasula bulungi bwereere mu ebyo bye mulibeera nga muteesezza nga birungi إنما النجوى من الشيطان ليحزن الذين آمنوا وليس بضارهم شيئا إلا بإذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون إنما النجوى مزنا emboozi ey'ekyama ey'olusirika ng'olwo olw'abayahudi n'abannanfuusire baabeerangamu mina shayitaani emboozi eyo oba ekyama ekyo kyabanga sitaani nga yeebapangidde puroguramu eyo liyahzuna alladhiina amanu abakkiriza babeere nga banakuwala akasaba baba bategedde nti bannaffe abannanfuusi balina gye batudde n'abayahudi abakkiriza basobole okunakuwala nti abasajja abo balabika batuteeseza ebigendo tukosa
walaysa bidarrihim shay'an illa biidhnillah ne Allah bakakasa kimwe abakkiriza temubeerangako obweraliikirivu bonna abantu abo nga bagenze mu lusirika tebalina kabi konna ke bayinza kubatuusaako okuggyako nga Allah akkiriza kabatuukeko wa ala Allahi falyatawakkalil mu'minuun neeri Allah subhanahu wa ta'ala abakkiriza gye musaanidde okubeera nga mwesigamira Allah subhanahu wa ta'ala agumya abakkiriza ne bwe mubanga mulabye abatakkiriza nga bagenze mu lusirika nga bagenze okubeera nga babateesaako muyinanga okubeera abagumu n'abavumu nga mukakasa nti tewali kye bayinza kubeera nga bajja kubeera nga bakibatuusaako kibakose n'akamu n'akeddagala illa biidhnillah okuggyako nga Allah akkiriza mumwesigamirenga ku Allah yekka singa mubeera abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubataasa okusinziira ku aya eyo esomeddwa waggulu nabiyuna Muhammad sallallahu alayhi wa sallama yagaana abakkiriza nga bali basatu okubeera nga ababiri mweyawula ne mubeera nga mugenda okwogera ng'omuntu owookusatu tawulira bye mwogera kubanga ayinza okufuna endowooza embi gye muli mmwe ababiri aboogera n'atuuka okulowooza nti mwogera ku ye munakuwaza. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. يا أيها الذين آمنوا أبانجم وابكرزا إذا قيل لكم وكبيرانغا تشيغام بدواجمولي تفسحوا ميغازيه في المجالس مبفو مبانغا متودي فافسحوا ميغازيانغا نبنامwe basobora okubeera nga bayingira mu layini nebannamwe basobora okubeera nga bajjaawo yafahillahu lakum bwe munaakikola ne muwa bannamwe ekyansi ebeera nga nabo batuula nga bwe mutudde Allah nammwe ajja bagaziyiriza embeera zammwe ez'ebyenfuna ajja bagaziyiriza eri Allah subhanahu wa ta'ala nga mutuuseeyo abeere nga abawejja n'ennungi ajja bagaziyiriza kabbuli zammwe bwe mubeeranga nga mulinako we mutudde nga wafunda oba muyimiridde mu layini z'esswala kubanga abasahaba baabeeranga n'okuvuganya nga buli omu ayagala abeere ku layini esooka bwe baabeeranga mu sswala oba nga bali ku jihaadi naye nga Allah subhanahu wa ta'ala abagamba nammwe mukkirize bannammwe babeere nga bagaziwa babeere nga bayingira mugaziwe basobole nabo okufiitinga mu layini eyo Allah subhanahu wa ta'ala ajja kubagaziyiriza ebyammwe ebibadde byesibye bibeere nga bita wa idha qiila babeera nga babagambye ng'ekiragiro kivudde eri omubaka ekiragiro kivudde eri amiiri wammwe omushozo mututukireemu tugende tubeereko kye tukola nga kya busiraamu tugende tubeereko omulimu gw'obusiraamu gwe tutwala mu maaso fanshuzu musitukirangamu temubeeranga nga mwekwata musoobooza bwe wabaawo jihaadi bwe wabaawo okusaala bwe wabaawo okubeera nkulaakulana ya busiraamu nga mugambiddwako nti mwetabeemu musitukiremu tubeere nga tugenda okukulaakulanya embeera y'obusiraamu fanshuzu musitukirangamu ne mubeera nga temwetuulako yarfa'illahu alladhina amanu Allah alagaanisa abakkiriza nti ajja kubasitula abanaagondera amateeka ge gonna ge mujja muwulira tusoma agambye nti abanaaba abakkiriza Allah subhanahu wa ta'ala ali tayaali okubasitula babeere mu madaala aga waggulu minkum mummwe walladhina utul ilma darajatin n'abo Allah subhanahu wa ta'ala be yawa okumanya agenda kubasitula mu madaala ag'enjawulo babeere ng'abantu babeegomba mu madaala ago ge balimu mu bukkiriza bwabwe mu madaala ge balimu mu kumanya kwabwe abalibeera nga bamanyi nga bakozesa ebyo bye baabeera nga baasoma ne babitegeera bulungi ne babiteeka mu nkola Allah agambye nja kusitula abamanyi mummwe nja kusitula abakkiriza mummwe mubeere nga mwegombebwa abalala wallahu bima ta'maluuna khabir Allah byonna bye mukola mukenkufu talina kiyetaaga kubeera ng'abuulirwa. يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خير لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله غفور رحيم. أيها الذين آمنوا أبانكم وأبكرزا إذا ناجيتم الرسول بمبيرانغا مجنزو كنيميا منومبكا etteeka lyakka oluvannyuma lwa nabbi sallallahu alayhi wasallama okubeera nga basahaba bangi baamubuuzanga ebibuuzo
ebimu nga tebiri ku mulamwa ebirala nga biri ku mulamwa buli omu ng'abuuza naye nga bakooya nnyo nabbi sallallahu alaihi wasallama Allah subhanahu wa ta'ala n'ayagala amutikkuleko eggugu ly'okumutawaanya nga buli ayagala amuzza eno amuzza eri buli muntu ayagala okubeerako kyamubuuza Allah subhanahu wa ta'ala n'alaba nga nabbi wali mukadde kazibu tasobola kubeekaanya naye ate oluusi ebimu ebibuuzibwa nga siri eby'amaanyi ennyo Allah subhanahu wa ta'ala n'ateekawo etteeka erijja okubeera nga limuwewulirako mu mbeera z'okubeera nti atawaanyizibwa n'agamba abange mmwe abakkiriza idha najaitumu rasula bwe mubeeranga mwagadde okunyumyamu n'omubaka mu ngeri eya ssekinnoomu faqaddimu bayina yadayi najwaakum sadaqa mukulembezengayo kyemuwaayo mu maaso g'okubeera nga mwagala okunyumya n'omubaka amakulu nga temunnaba kubeera nga mweyawula naye mumuzza ebbali mubeereko temumubuuza musookeeyo akantu ka sadaka mubeere nga mukamuwa nabiyuna Muhammadi sallallahu alaihi wasallama badde nnyinako kyenkugamba oba tubaddeko ne kyetukugamba sooka obeere ng'oteekawo sadaka ebeere ng'ejja kuyamba abanaku siika obeere ng'oteekawo sadaka Allah subhanahu wa ta'ala abeere nga ensonga eyo agitaddewo kubanga saddaaka kimu ku bizibu ebikosa emitima gy'abantu Allah subhanahu wa ta'ala byayitamu okubeera nga ayagala agiteeke ku bakkiriza asobole okuwewulira ku nabbi we okutulugunyizibwa kwe yalingamu ng'atulugunyizibwa abuuzibwa nga talina buwummuliro n'agamba nti mukulembezengayo nga temunnaba kubeerako kyemwogera naye sadaka dhalika khairun lakum wa athhar ekyo nno kyekisinga okubeera ekirungi gye muli singa munaaba mukikoze ate kyekisinga okubeera ekyobutukuvu eri emyoyo gyammwe okulagira ddala nti kyobuuza ku mwoyo gwo onoonya kutukula kyobuuza ku mwoyo gwo onoonya kukitegeera okiteeke mu nkola kyobuuza ku mwoyo gwo kintu kya buvunaanyizibwa Allah subhanahu wa ta'ala ateekawo school fees nga tonnaba kubeera nga nabbi abeerako kyakugamba n'agamba ekyo ekyokuwaayo kyekijja okusingako obulungi ekijja okulaga nti oli mutukuvu mu ekyo kyoyagala okumanya era oli siriyasi fa in lam tajidu naye bwe mulaba temusobodde ng'abamu era baali nga baavu naye nga balina obwetaavu bw'okubuuza ne bebbirira ne basobola okubuuza nga tebalina kye bawaddeeyo Allah subhanahu wa ta'ala agamba abakikola mu ngeri y'okwebbirira ne babeera nti olw'obwavu tebasobola kubeera nga balina kye bawaayo ng'ate beetaaga okubaako kye bamanya fa inna allaha ghafurun rahim Allah musonyiyi era musaasizi abataasobola embeera yakufuna kye bawaayo naye nga balina obwetaavu bw'okubuuza ne babuuza Allah musonyiyi era musaasizi ajja kubaddiramu abeere nga akkiriza okwenenya kwabwe ekigambo ekyo kyakaluubirira nnyo basahaba ng'abamu baali baavu ng'abamu baalinawo ke balina naye ne kirabika nti kyabamenyanga ekyokusooka okubeera ng'owaayo ky'owaayo olyoka obeere nga obuuza omubaka ekibuuzo ky'obadde oyagala okumubuuza أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okulaba nga basahaba bakaluubiriddwa embeera yabuuza ekibuuzo n'agamba ashfaqtum mufunye okukaluubirirwa mufunye okutya okwavuwala an tuqaddimu bayina yadayi najwaakum sadaqat okubeera nga mukulembeza okuwaayo zisaddaaka nga simunnaba kubeerako bye mwogera ne nabbi sallallahu alaihi wasallama mukifunyeemu obukalubo mukifunyeemu okutya okwavuwala Allah subhanahu wa ta'ala yagenda okulaba nga abantu bakaluubiriddwa ekisusse esonga obwetaavu bw'okumanya eddiini bw'obulabika bugenda mu maaso bulinnya enkandakko fa idh lam taf'alu kale nga bwe kibalemye ekyokusooka okuwaayo kyemuwaayo mulyoke mubuuze omubaka ebibuuzo kirabise nga kigenda okumalawo obwetaavu bw'okubuuza ebyo ebyali bayambye kale nga bwe kibalemye okutuukiriza fataaba Allahu alaikum Allah akkiriza okwenenya kwammwe
ababadde bakikola nga babbirira mu bubbanga babuuza omubaka oluvannyuma lw'okubuuza omubaka ne babeera nga tebalina kye bataddeyo beenenyanga eri Allah abasonyiwe Allah akkiriza okwenenya kwammwe n'etteeka ery'okusooka okuwaayo sadaka nga temunnabuuza Allah n'aliggirawo ddala n'agamba nti eryo tuliggyeewo mugende mu maaso nga mutawaanya omubaka kubanga gwe mulimu gwe ogwamukwasibwa ate nga nammwe munoonya kutukula emitima gyammwe na kuyiga ddiini yammwe ababadde bakikola mu bubba Allah abasonyiye ababadde batasobodde kikola olw'obwavu Allah kibagiddewo musigale nga mukola emirimu egya bulijjo mugende mu maaso n'embeera yammwe tetujja kubeera nga tukaluubiriza mbeera kubanga obwetaavu bw'okuyiga bwo bulabika weebuli fa aqimu ssala musigale nga mugenda mu maaso n'okusaala emirimu mugikole nga bulijjo wa atu zakat muwe zaka yammwe eyo esigalewo ng'ebakakatako ng'emmaali eweebwa eyabalalikibwako ng'empagi y'obusiraamu wa atiu llaha wa rasulahu mugondere omubaka mugondere Allah n'omubaka we ng'ebyo byonna byaba abalagidde nti mukole nga mukola temukola nga muleka wallahu khabirun bima ta'malun Allah mukenkufu nnyo ku byonna bye mukola kigambibwa nti Allah subhanahu wa ta'ala oluvannyuma lw'okuteekawo etteeka nti omuntu asooka kubeerako kyawaayo alyoka abuuza omubaka ekibuuzo basahaba bonna balabika kyabalemu okukola okuggyako aliyu radiyallahu anhu yasobola okubeera ng'akiteeka mu nkola ekintu ekyo ekyalagirwa Allah subhanahu wa ta'ala tubeere nga tukikola abalala ne kibeera nga kyabakaluubirira abamu baakitegeera nti Allah subhanahu wa ta'ala okukiteeka wayagadde kuwulira mubaka ne babeera nga beerinnyako ne babeera nga bayimirira tebaagala kuddayo kutawaanya mubaka kubeera nga bamubuuza kano na kali abamu bambi tebasobola olw'obwavu aliyu radiyallahu anhu yekka yasobola okubeera nga etteeka eryo aliteeka mu nkola Allah subhanahu wa ta'ala n'alisangulawo embeera neddayo nga bwe yali olubereberye abantu nga babuuza omubaka ebibuuzo byabwe nga bulijjo bwe baali nga bamubuuza naye oluvannyuma era tebaalina sipiidi kwe baali babuuliza tebaagenda na sipiidi eri kwe baali babuuliza omubaka oluvannyuma lw'okubeera nti yadde ng'etteeka eryo lyali liggiddwawo abalina okuyiga okwewala baakiraba nti nno ekiteekwa okubuuzibwa kiteekwa kuba kya nsonga eyannamaddala. ألم تر إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم ما هم منكم ولا منهم ويحلفون على الكذب وهم يعلمون ألم تر ربك بتربا إلى الذين تولوا قوما غضب الله عليهم إلى أبان توابا بنانفوسي أبالي بيتا بسلامون ينغا بالي أمرلمين مرزسي أباسروا كبيرانغا بقروا مكوانوا كوانا مدلا نبغانزا abasajja Allah subhanahu wa ta'ala beyateekako obusungu bwe nabo be bayahudi abaali nga mu Madina kubanga twakiraba nti mu Madina waaliwo ebika by'abayahudi ebyali eby'ettutumu bisatu mwalimu Banu Kainuka Banu Nadir ne Banu Qurayza naye abannanfuusa abaasiramuka nga si bamativu mu busiraamu wabula beenoonyezaamu ebyabwe mu busiraamu abalya mu lulimi ne mu luzise baagenda ne baganza abantu Allah be yateekako obusungu bwe be bayahudi abaali mu Madina Allah subhanahu wa ta'ala agamba abannanfuusa abo mahum minkum ddala si baamu mmwe nti basiraamu bannamaddala wala minhum ate si baamu bali abayahudi nti baddala abayahudi abannamaddala si bayahudi ate si basiraamu bali eno neeno wayahlifuuna ala alkadibi buli kaseera bajja ne balayira naye nga balayira ku bulimba nga balayira nti ffe tuli bakkiriza wallahi naye ng'ekigambo kyabwe ekyo kye balayira bulimba bwereere wahum ya'lamuun nga nabo bakimanyi nti si basiraamu bannamaddala wabula abantu bannampawengwa balya mu lulime ne mu luzise bali aganaaga bali eno neeno. أعد الله لهم عذابا شديدا إنهم ساء ما كانوا يعملون. أعد الله لهم عذابا شديدا الله سبحانه وتعالى يبتكر ekibonerezo ekiyitirivu ku lunaku lw'enkomerero innahum mazima abantu abo abannanfuusi ababeera ng'eno mu busiraamu gye bali balinayo ekigere ate nga ne mu kusamira balinayo ekigere eno balinayo ekigere mu busiraamu ate nga ne mu bulokole balabika gye bali bawagizi banene innahum saa ma kaanu ya'maluun mazima kibi nnyo ekyo kye baakolanga
ekyokulya mu lulime ne mu luzise nga bali eno n'eno ne batabeera ku sirata almustaqima mu kifo ky'okukola omukwano ogwannamaddala ne bakkiriza bannaabwe ne bakola omukwano n'abo abatali bakkiriza. اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيل الله فلهم عذاب مهين. اتخذوا أيمانهم جنة بافورا يقرأي kwabwe ebirayiro bye baalayiranga mu maaso g'omubaka nti bakakasa mubaka wa Allah nga bakakasa nti nabo basiraamu era bakkiriza bannamaddala okulayira okwo baakufuula junna nga ngabo gye beekwekamu baleme okubeera nga bategeerekeka obunnanfuusi bwabwe n'obukafiiri bwabwe okulayira kwabwe okwo ne bakufuula engabo ne beekwekamu emaali yaabwe ereme okubeera nti etwalibwa ng'ey'abakafiiri omusaayi gwabwe guleke okubeera nga guyiibwa ng'ogw'abatakkiriza ne babeera nga baddidde okulayira kwabwe nga balayira mu maaso g'omubaka nga bwe bali abasiraamu era abakakasa nti nabbi ye nabbi wa Allah yagwe yatuma okubeera nti ew'enkomerero ne babeera nga balayiralayira ne babeera nga munda eyo fasaddu an sabilillah bateeka emisambu mu kkubo lya Allah nga baterebula abakkiriza tebaagala busiraamu butambule nga bugenda mu maaso munda eyo nga tebaagala kubeera nti eddiini ya Allah esaasaana naye wano kungulu nga balayira nga mubayita abasiraamu basobole okuprotectinga ebintu byabwe n'emaali yaabwe n'emisaayi gyabwe naye nga munda eyo batekeeterera eddiini ya Allah tebaagala ebeere ng'etambula. falahum adhabun muhin, abantu abo beerabidde nti Allah abamanyi kungulu ne munda naye balinde balina ku lunaku lw'enkomerero ekibonerezo eky'okubanyoomesa ate era nga kyakubalaga nti nno si bantu ba buvunaanyizibwa. لن تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم من الله شيئا أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. تغني عنهم أموالهم ولا أولادهم ezigenda kubagasa emaali zaabwe ezo zebalwanirira okubeera nti bazifuna wala auladuhum ezzadde lyabwe terigenda kubeera nga libagasa ku lunaku lw'enkomerero emaali tegenda kubagasa kubeera nti tebagiteeka mu makubo Allah gayagala tebagiteeka mu jihaadi tebagiteeka mu kulaakulanya busiraamu wala auladuhum wadde ezzadde lyabwe abaana baabwe tebagenda kubeerako kibabagasa kubeera nti abantu abo tebalibeera nti Allah subhanahu wa ta'ala abateekako okusaasira kwe abaana baabwe ne bwe balibeera bakkiriza tebagenda kubagasa kubawolereza kubajja mu busungu bwa Allah babateeke mu jjana minallahi shay'an kwekyo ekiriba kivudde eri Allah ekyobusungu n'akamu n'akeddagala emaali tegenda kubagasa n'abaana tebagenda kubagasa. Allah agamba ulaika abantu ab'ekika ekyo abalya mu lulime ne mu luzise ashabu nnaari be bannannyini muliro ogwannamaddala hum fiha khalidun bagenda okubeera emirembe n'ennaku. يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم ويحسبون أنهم على شيء ألا إنهم هم الكاذبون. يوم wagenda kubeerawo olunaku yab'athuhum Allahu jami'an Allah bonna lwagenda okubajja mu kabbuli zaabwe abakuŋŋaanye abatwale mu maaso g'abannanfuusi bonna fayahlifuuna lahu abagambe bamulayirire mu maaso ge kama yahlifuuna lakum nga bwe balayirira mu maaso gammwe balayire mu maaso ge nga bwe baali abakkiriza obulungi abagambe mulayire nga bwe mwalayiranga mu maaso g'abakkiriza nti ddala muli bakkiriza wayahsabuuna annahum ala shay'in ne balowooza nti mu butuufu mazima ddala balina ekintu eky'omulamwa kwe bali ala abange innahum mazima abantu abo humul kazibuunu be balimba abannamaddala balimba kungulu wano ne batugamba nti bakkiriza so nga munda basekeeterera eddiini ya Allah erimu okubeera nti etambula abantu abo balimba. Allah agenda kubagamba ku lunaku lw'enkomerero ng'abakuŋŋaanyiza mujje wano mu maaso gange mulayire nga bwe mwalayiranga mu maaso g'abakkiriza nti muli bakkiriza. Allah subhanahu wa ta'ala agamba balowooza kuno ku bulamu bw'ensi nti balina ekintu ekyannamaddala kye baliko eky'omulamu ekijja okubatuusa ku kigendererwa naye Allah bagambye si bwe guli abantu mmwe muli balimba naye mulindirire ekinajja ku lunaku lw'enkomerero. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون.
ahwadha alayhim ash-shaytanu thaniya mazimba kodda kayumba nemaruku bawamba nebairanga buli kimu kyonna kyebakola bakikola balimu olusitaani buli kimu kyonna kyebakola bakikola nga balwanyisa busiraamu nga sitaani bwerwanyisa obusiraamu sitaani yamala dde okubatuula ku nfeete fa ansahum dhikra Allah nebeerabiza n'okujjukira nti katonda gyali buli kimu kyebakola abalaba ulaika hizbu shaitan abo nno ye pate ya sitaani abo be bali mu gurupu ya sitaani eyannamaddala abawagizi balukulwe ala abange inna hizba shaitana mazima ekibinja kya sitaani buli yenna alina kaadi ya sitaani buli yenna enneeyisa ya shaitaani ng'ali mu pate ya sitaani humul khasiruna abantu abo mubategeeze nti ku lunaku lw'enkomerero be bantu abagenda okubeera ku loosa ennene be bantu abagenda okubeera mu kufiirwa okunene. إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين إن الذين مزنا الدلابان توابو يحادون الله ورسوله أبابيران غباكونتناني الله نومبكوي الله بيايا غلا نومبكا سيجي باكورابو باتيكاو بياوي أولئك في الأذلين abantu abo bagenda kubeera mu bantu abo okukkakanyizibwa ddala ku lunaku lw'enkomerero bateekebwe mu bibonerezo ebirabika nti bya bulumi ebigenda okubalaga nti baali ba wansi tebalina katiibwa konna mu maaso ga Allah. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز. كتب الله يمر الدوك وانديكا مكتابو كيشنيني شالوح المحفوظ n'amala okubeera ng'atadde obwino n'okkala n'akalanga agamba atya la aghlibanna nti kwagala butayagala nze nteekwa okuwangula ana nze Allah subhanahu wa ta'ala wa rusuli n'abatume bange nze nteekwa okuwangula kyenjagala kyekirina okuyitawo era nga bw'olaba ku mulembe guno Allah subhanahu wa ta'ala atulaze obuwanguzi obw'eddiini ya Allah subhanahu wa ta'ala eyannamaddala ey'obusiraamu kwekyokulabirako ku bintu ebitono ebyaffe wano mu Uganda. Ekigambo ky'okutayirira okuva edda n'edda emyaka nkumuliitu kyali kimanyiddwa nti kirina eddiini gye kiggwa nga eddiini y'obusiraamu era nga kivumirirwa mu ngeri y'omwoba endala naye Allah subhanahu wa ta'ala mu myaka 10,400 n'omusobyo Allah subhanahu wa ta'ala amaze okutolesa nti ddala mu butuufu kyekirina okubeera mu nsi yonna. Allah subhanahu wa ta'ala amaze okutolesa nti kyekirina okubeera nga kikozesebwa kwagala butayagala ekyokutwala amazzi mu kaabuyonjo ekyo nakyo kyali kimanyiddwa nti kyaffe ekyokukuuma ebiseera mu kuziika kyali kimanyiddwa nti kyaffe n'ebintu ebirala mujja kubiraba nga bigenda bivaayo ekyennyambala mukiraba nga abantu abagunjufu era abegomba ennyambala y'ekisiraamu n'ebintu ebirala bingi nnyo. Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti ekyo namala dde okiwandiika ku lawhil mahfuuzi olubaawo olukuŋŋaanirako buli kalondawo ebintu byonna ng'ensi bw'erina okutambula paka bw'erisaanawo kuliko bwina agamba la aghlibanna nteekwa okuwangula kwagala butayagala ana nze wa rusuli n'abatume bange ekitegeeza nti buli kyenjagala n'omutume kye namutuma okubeera nga akisomesa abantu kyekirina okubeerawo kakibeere nga emyaka giwangadde 10,000 nze nnyina obuwanguzi. inna Allah mazima Allah qawiyyun w'amaanyi aziizu mutawangulwa. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. أتجد تصبر كسانغا قوما بانتو يؤمنون بالله واليوم الآخر أبكيزان الله جاري n'olunaku lw'enkomerero nga gyeruli toyinza kubasanga yuwadduna nga bakola omukwano ogwannamaddala ogw'omunda gwe bayita nfanfe toyinza kubasanga nga bagukola
man hadda allaha wa rasulahu noyo alabikanti abbisanane allah n'omubaka we akuntanane allah n'omubaka we nga tebakkanya mu byamateeka ayagala birala ne allah n'omubaka baagala birala toyinza kusanga mukkirizo wannamaddala ng'akola omukwano ogw'omuntu ogwampanfe buwulibwa wendigwa tekisoboka n'akamu n'akeddagala omuntu omukkiriza akkiriza nti allah gy'ali n'omubaka we tasobola kubeera ng'alina omukwano ogusembayo n'abeera ng'asobola okufumbiza omwana w'omusajja omulokole n'abeera ng'asobola okufumbiza omwana w'omusajja omukristaayo omukkiriza owannamaddala akkiriza allah n'omubaka we toyinza kumusanga ng'alina omukwano ogutuuka mu ddaala eryo erikontana n'ebyo allah subhanahu wa ta'ala by'ayagala yadde omubaka bye yaleeta oba bye yayigiriza mu umma ye walau kanu abaahum kababeere nga abo ababbiisanya ne allah abakontana ne allah kababeere nga abaahum bataata baabwe toyinza kusanga ng'omukkiriza owannamaddala akkiriza allah n'omubaka nti gyali n'olunaku lw'enkomerero gye luli n'abeera ng'alina omukwano ogubeera ngwampanfu ogusembayo ogw'omunda omukwano ogwannamaddala ng'agulina wakati we ne wakati w'omuntu oli akontana n'amateeka ga allah n'omubaka newankubadde ng'abadde abaahum newankubadde walawukanu abaahum kababeere nga bakitaabwe be bali ku sayidi eri enkyamu aw abnaahum oba abaana baabwe aw ikhwanahum oba baganda baabwe aw ashiratahum oba ab'eŋŋanda zaabwe bonna mu kutwalira awamu toyinza kusanga nga balina omukwano ogwanfanfe ulaika abantu abo kataba fi kulubihim al-imana allah be yawandiika ku mitima gyabwe nti be balina obukkiriza obuli gguluggulu wa ayyadahum biruhin minhu abantu abo allah subhanahu wa ta'ala yabawaata amaanyi ag'enjawulo og'obukkiriza n'abawa amaanyi ag'enjawulo ag'ennuuru y'obukkiriza n'abawa ruhin minhu yabawa ekitangaala okuva eri allah n'akibongera ku mitima gyabwe ne babeera nga basobola okulaba obutangaavu obubamulisiza okubeera nga balina kubeera n'abakkiriza bannaabwe mu mukwano ogusembayo ogwannamaddala yadde nga tebabalinaako oluganda lwa musaayi yadde nga abantu balina oluganda lw'omusaayi naye nga tebakkiriza tebayinza kubeera nankolagana eri ey'omunda yudkhiluhum jannatin allah agenda kubayingiza ejjana tajiri ezikulukutira min tahtiha wansi waazo al-anhaaru emigga khalidina fiha mwe baligenda okubeera nga batudde entende emirembe n'ennaku radiyallahu anhum nga kiraga nti allah yasiima ku bantu abo kyavudde abawa ennyumba ye ey'emirembe oba emirimu gye baakola kuno ku nsi egyamusanyusa waradu anhu ate nabo ne basiima allah subhanahu wa ta'ala olw'ekyo kyali baabakoledde ekyokubayingiza ejjana buli muntu saidi allah yasiima nabo ne babeera nga basiimu kwekyo allah subhanahu wa ta'ala kyali baabakoledde tebagenda kutoma ulaika hizbullah awo betwogedde waggulu mu aya n'esembyeyo eyo ye pate ya allah kyekibiina kya allah subhanahu wa ta'ala ye gurupu y'abantu ba allah subhanahu wa ta'ala bayagala ala bange inna hizballah mazima ejje lya allah mazima ekibinja kya allah mazima buli ali mu pate ya allah mukimanyemu abantu tihumul muflihun abo be bajja okwesiima